Mwalabye polisi ngegamba nti yavudde maka ga president ne tebakkiriza abantu kuyingira. Naye abantu akajanja balina kangi nga akasumagize yalira. Bannayuganda bayinza okkeera okgenda mu maka ga Kyagulanyi nga tebawadde permission. Ekyo nno ekintu kya bulabe nnyo. Ngenda kusaba Munnayuganda musooke muleke nannyini maka ago amanye kikyagenda okugakolera yonna gyali so si mmwe mujja kuleeta obuzibu, muyinza okufuna obuzibu. Ekyo nga kiwedde, mwalabyeko ebigambo ebibadde bitambula ku mainstream media naddala ku Nairobi Post, munaye ebigambo bitambula ku Natasha Broadcasting Service ne ku Monitor n'amawulire ga gavumenti nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform bali mu kwogerezeganya ne gavumenti balabe engeri Kyagulanyi gy'akoma mu ggwanga. One, sinze mwogezi w'ekibiina kya National Platform. Sinze mwogezi w'ekibiina kya National Platform. Wabula ndi muwagizi ate ndi mulwanyi wa ntalo. Kinkakatako nga Munnayuganda okwogera ku nsonga zino. Tebaayo muntu n'omu akulimba nti ekibiina kya National Platform kiteeseganya ne Museveni. Tebaayo muntu n'omu akulimba nti President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nteeseganya ne gavumenti ya Museveni. Tekiriyo. Tuyina options zibeera bbiri. Tubeera na official statement okuva mu office ya General Secretary oba ya current Vice President abatuwa information. Ekibiina bwe kiba tekifulumiza official statement kiba kitegeeza nti oyo propaganda blackmail tebiriyo. Ekyo kiba kiwedde tufuna official statement okuva eri president yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyaba tayogedde kitegeeza nti oyo palapase tebikwatagana. Nabagambye nti Museveni mulungi nnyo mu cyber warfare ng'akozesa propaganda blackmail okulozesa omuntu nti ye byakola bituukirivu bigenda mu maaso. Kati saagala bakubuzeebuze nti waliwo okuteeseganya tekuliiwo. Until president nga yatugambye, until ng'ekibiina kikoze official statement. Ku bintu ebitali ebyo bibiri, Monitor ne bw'anaawandiika, Bukedde n'awandiika, NBS n'eyogera, NTV n'eyogera, ani n'ayogera, ekyo bakiyita cyber warfare. Museveni abikozesa nnyo okudimiininga n'okulowalinga omuntu omuleeta ku level ye kubanga ye bw'akola ekikyamu ate aba ayagala omuntu gw'akozeko ekikyamu amunyigirize nnyo atuuke omukkirizisa Museveni ye kyayagala public ekole ki efune. So njala kugamba propaganda wa Museveni ali ku media nga yafubutuse ku Nairobi Post olupapula spy network ya Museveni byafulumuli ku National Broadcasting Service TV ya Family First Family bu New Vision ebyo byonna byabwe ng'abantu ku bigawo bya gavumenti. Ekibiina kya National Platform tekinnaba kuvaayo na official statement ne president tannakola statement yonna. Kati ekyo kitwale nti bano bawulira omuliro bagezaako nnyo okusindiikiriza bo kye baalowooza kye bandiyagadde. Buli lwowulira system ng'evuddeyo ng'etandise okwogera ebiboozi ekyo yo mu bwongo kyeyagala. So mubeera aware about that. Eyo statement yagadde nkole clarification. Naye nyongera okujjukiza sinze mwogezi w'ekibiina era siri mukulembeze wa kibiina. Wabula emirimu gye nkola ngikoledde ebbanga ddene nnyo nga mbuusa abantu n'okudibaga enkola ya Museveni. Era nzize kudibaga ebadde bitambula. Tewaliwo nteeseganya wadde enjolegezeganya wakati wa Nyandwe ne gavumenti ye n'ekibiina kya National Platform wano omukulembeze teriyo. Era n'olunaku lwajjo omukulembeze bwe yabadde ng'abuuzibwa ebibuuzo yabizze bulungi. Era kankuzannyira akatambi kano tugende ku security alert n'omukulembeze kennyini aziwulire. Mukulembeze yagambye bw'ati. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat
However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. All right. Kati Mr. President wonna woli buno bakambo kuwanganze muna Uganda munno muganda munno atenga mukoddomi wange mpuliriza bulungi nnyo. Omukulu kati akulira media center ya Uganda oba ya NRM Alan Kasujja. Alan Kasujja ina contacts nyingi eza international media za contacting zikubira amasimu kujjako interview ningo already Alan Kasujja yaba wadde bibuzo bibayino kubuza on behalf of his boss Museveni. So Mr. President wonna woli wegendereze nnyo abasajja bakujjako interview bayinza okusetinga ebibuzo ngoyinza okwekuba golo oba n'ogwa mu katebe oba n'ogwa mu katego ka Museveni kennyini kayagala kubanga baagala answer. Chovola bakuba oli akubuuziza nti bategeddeko mbu ambassador wa America ne Museveni bali muteesiganya engeri gy'ogenda okuddamu waka n'ekibiina kyo kirigitimayizinga. First and foremost, a question eva mbasajja bakawo mentality lwaki omuzungu ku level yoyo munnamawulire ekintu kyonna kyebayita political party already kibeera registered era nga kiri legitimate kubanga kuweesimbira lwaki yakubuuza ekibuuzo ekyo. Ekyo ekibuuzo yakibuuza nga asinziira ku bano ba Alan Kasujja ba state agent ebibuuzo byamuwadde. So Mr. President wonna woli nkwegayiridde international media zegendereze nnyo nga bakujjako interview. Alan Kasujja jukira yali mu BBC alina contact za international mainstream media zaayitamu abantu bakutuuke kuba kubuuza ebibuuzo nga baagala weeyo ki oba weekuba eggolo on behalf of Museveni kuba kati yateekinze over office. So Mr. President, be aware of that. Such a question ziva mana basajja bakawo mentality so soko abasajja bazungu ekyo nakyo nkifundikidde. Kati birds of the same feather flocks together. Ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba n'ebiwaawa ebimu bibuuka byonna. President omusajja bambuuza ekibuuzo. President amugamba nti nze njagala